Bajjo nkutwala sawa zino wali eri ewa honorable General Rweiso yagamba Linsky namugamba tali yeni ebyambalo by'amajje Paul Papa ne Penny nsomesa yambalanga Geno gwoba yagala gendo tendeka amajje Paul Papa ne Penny obere ddala full army government ya mwami Museveni ando aweddeko Bannayuganda mwenna siganda kwogeza bukyayi kwa Linsky nenjagala kulabula Linsky nti ali mu government gye bayita mafia system. Paul Papula manyize nafuka professor sogera simala googera kanziremu okulamusa banyawo ne bassebo abampuliza ku BTFM. Government ya Uganda ekulemberwa Mami Museveni General Rweiso ye namba 2 wa Museveni mpuliriza sigenda kukiriza ku bya gwanga nekanjogera ebya nedda owakana abo wakanya President Museveni president we gwanga nze mukasa alifunsi mu protocol ye vice president ekifananyi chagalo yogere bigenda ku kati kanjogere ebya mugenzi kwa Linsky ati kengenda njaka kulaga bya 5 bya General Rweiso ati bwe tubato General Rweiso mpuliriza kanjogere lwacho ngana General Rweiso be bakazi abali mu nsiko abaleta government no mu buyinza ng'ekigambo kye kiba order nkusomesa jamuva mu akatengo nti government ya mwami Museveni bwe tuli brief emala kukozesa date waayo mpuliriza mwami Museveni Museveni mwami taata jjajja ye nguti ya nnyo kiki program ogikolera ku bunkenke government ya mwami Museveni ompulira buli vaako deka government ya mwami Museveni omukazi gwe bayita General Rweiso wa maanyi nnyo talina kyakola ino nobadde ki sebo mpulira kati mama simu gamutona afuna amasimu gava ku order from above yada kadima bananga bampuliriza program kadima agikolera ku bunke ndi General Rweiso kadima ngotidde kiki bakusimu oyo jena nakubira edda gera maso ngotidde kiki gera maso kadima bana ngera tunde kusoga ya Linsky kadima atidde yogera kale kango yame kugondeze kango yame nkola bobunge kama simu bana ya masimu gata kadima mu studio wano kakati government ya mwami Museveni bwe malo kukozesa date waayo neba ngate kyakola mu mugaso batandiko butakola ani yakoze date budget buliriza ani yakoze date njogera waayita wiike 2 omanyi bati nagano okulambula sipapa mukomera nayita sipapa ku papazi ne mugamba sipapa okole fujjo Museveni yakuwa abakuumi ne Museveni talina mukwano Museveni ayagala muntu alina relevant ti Museveni amaze okukozesa date we yenna sipapa ogenda fune ndayina amazima ga Katonda buza ne Serena Bata ne ngamba sipapa eno government erina mukwano gwayo sawa zino Museveni ne General Rweiso bakola order bamanyi nti zine gaali z'abana abaana zinakola ekivulu ejjinja nkola ekivulu kya radio bangana okulanga Linsky ne fake Gaza era kati kanko information mu ebyafango ne kamba yambe balinda omwana w'eggaali yenna bagenda kusiba Linsky ne kyogedde ku radio balinda omwana w'eggaali Linsky nze kola ndi muganda wa Linsky ayine wali omuvuma ndi muganda wa music na bayimbi bonna baganda bange kati kino nkyogeza from experience sikyogeza mutima mubi kwamba tubamanyisa agala aliyeni nenkyogera ng'omuntu alabye ku bintu ebinene yamanyi ebyamba bwe nalanga bangamba buli kivulu kyokola ne busoga toddamu kulanga kuleeta fake Gaza n'aliyeni ki abo abaana tubabataddeko red marker kitegeeza nti bamunotalinga movement zaabwe bakolagana ne baani tubakwatidde mu nsobi ki mpuliriza kadima mpuliriza aliyeni akoze ensobi ki akoze ne kakati obuzibu aliyeni alina abawagizi abagwagwa abasirusiru abatalaba wala oda zafulumadda okuba omwana w'eggaali yenna ku nnyama omuntu afe bamuteke kwa Linsky oda zafulumadda okwata Linsky ne bamulinda agwe mu nsobi naye kati ebiwagizi byayina bisiru biwumba tuutu tebisobola kulaba nti omuyimbi waabajja sipapa bamusibani yamugjayo kyogamba Linsky asinga Brian White amaanyi Brian White bwe yagenda ku State House yakonkodanga sipapa Museveni yalina Museveni ng'amanya afunye omugagga omupya mu kibuga
Ompulira bulungi ekugamba. Kakati General Rice lwatuukanga okukola statement. Mpuliriza baba akwetegekera dda. Manyize system ngimanyi. Manyize ndi muntu ayagala okujja. Nete bamuganye kwambala bya. Mpuliriza General Rice tamala yogera ku bantu. Ekituufu. Agenda okwogerako nga fayiro yo yaggwa dda. Mpuliriza no binono mwandibadde nga munsasula musenga mbadde Kenya. Abantu bandabye ngo omugaso gwa Professor Bayi. Gende Kenya. General Rice wajja ku TV. Agenda okwogerako nga afande damu yabo nanga babimanyi, batomo magambo bo nanga babimanyi, bayigipi bo nanga bakola ki? Je wana akulaga ali mu kupreparing abanna Uganda. Mpuliriza. Tisinga omwana oyo tumukwata. Temugamba nga lwaki mwakwata omuyimbi ki? Ebagiyita reverse psychology. Ajja ku TV kuteeka abantu. Ne kati abawumba tu tebakola ki? Kati ali yena ina kukola ki? Ayino soka ne yekuturako eggaali. N'abeera smart mu ntambula ze. N'ataddamu kwambala byambalo by'amagye. Ompulira bulungi. Kubanga ali yenijukira ayina emisango mingi nnyo ku poliisi. Jukira ate government ya Mwami Museveni. Olaba Museveni akwata Sise na Muju muwala we. Gwali yeni sikini gwani. Fiki Gaza gwani. Kati kino amagezi gemba wanganze taata waabwe. Ali yenidaye ku drawing board. Bagamba akajjobu nako kemanya. Kubanga kinayiga kuba na Uganda bakuwana ne byasamirira ne byeyogeza ngenge nebo ofuna ekizibu tolayinza kubeera bana Uganda bakwagala oli ku form bana Uganda bagande bagaliza kati bakande bakwata omwana oyo kakati kankiragule ku radio ali ne wali kuba omulemo oluyi oli ne wali ganga omuntu wa boda boda ne wali bayina ettima nakuba omuntu nga si wagali ali eno limbuli ali ene jali malira kati mampuliriza bino njogera bintu bya magezi sebo mpulira ebyo ali ne wana akuba ensibyo bamutadde dda mu fayiro nze mulanzi Professor Bajjo Saabalanzi benagamba ku mpoga siyo yabadde kadima njagala jeyo akaivu ya program chichi nani njogedde ekyobulimba ku mpewo kakati omwana oyo singa abadde mugezi ne fiki gaza oli mwana muto fiki gaza oli mutabanyi wange obuli abayimbi kati kubulirira nze ndi Bajjo mukulu nze government nze kama Uganda erasibidwa KSFC ekyo kiri mu record nagana enkola video SFCC je eriko Museveni nze yakola ko order nansi bab direct ekiri mu record munsi yona nzina linsibidwa akoche kati manyi byenkola ki kati alien ne fiki Gaza muve ku gali polisi RPC wajinja yangamba togezanga no alien skin eki ne byambalo polisi amkazi nyamu kubesa sibana kibajja kunkola obusungu security bweyina ku mwana oyo Katonda ya mukuma kubanga ekisoka balaga nti agulumi ateka mbavubuko omutima okujjako ateka mbavubuko omutima okwekyawa ate jukira government mpuliriza etyanya abaana ba ghetto okusinga bana abalala kati ino kubattamu omuntu ino kusibamu omuntu okulaga nti bali abavu ngaki yakoze mu parliament kubanga parliament kyakoze basise na Muju kubalaga nti n'abaffe tukola ki bali mu kupreparinga kwata babaka ba opposition Sabo silike kadima ulira kamale point kamale yo katono nnyo kasoka male yo katono nti byemula bakola mu parliament tebasiba babwe beni aleni bali mu kwefa ntu asiba mawanda ne tusiba na Muju bakwata abo opposition ate era unja kuwa kanyama tompa kanyo mpuliriza buno buli buwanguzi ati abo opposition abali benguzi bali kuduka waliwo kankuwe bwino babadde ba transporting anga sente za mongi nga opposition nga tubava ku nnyonyi ekyo bajonze nkimanyi sabo sirike kuwe bwino minister w'eggwanga lino bwe tukomawo Honorable Robina Nabba agenda kuba nsuubira okubanga mufuna ze fudde agenda kuba Nabba ze fudde naye kasabe njogera bituufu Honorable Nabba bajjo nsaba obeere n'empisa sebo bitirivu nnyo sebo n'empisa ogerako ne Honorable Robina Nabbanja tulabe oba nsobola okumufuna wano twogereko naye odidde ndabe akatengo ina kanyi Honorable Nabbanja nkulamusizza nnyo Honorable wangi Honorable ndewedde akuwulira nga mutubu okola embuutu Honorable n'owekitiibwa pulezidenti w'eggwanga Honorable oba mpuliriza bajjaawo
abawuliriza abalungi asooka ensiime management ya radio beat olw'okunteekako sobole nzijeyo obulimba bwa Bajjo bwalimba Bajjo agenze n'agamba yayagala aleke confusion ya Nuupu agitusiige ebyampuuka ne Kyagulanyi ebyo byabwe era ffe tubalabanga nga beekuba kyani kyapuuka kyani kya Kyagulanyi kyani kya Bedi Bwanika kakati eryo lyemirembe gavumenti gye yaleeta Honorable nti abantu basobola okweyagalira mu nsi yaabwe nga bwe baagala Honorable emirembe egyo era gyekireese ne Bajjo okwogera ku bintu byonna nga bwazabirambika confusion erimu Nuupu si yaffe temugimanyi si ya NRM Honorable nkuddemu katono kyokoliko Honorable ayogere njagala okugamba Bajjo nti bino byabadde ayogerako eby'abaana bano baali ebisikini baani gavumenti yaleeta emirembe abayimbi bayimbe buli muntu akole kyayagala naye bw'ogenda n'ogwa mu katego n'ogwa etteeka gye likukwatira bwe likukwata liba likukutte so ekyokusiba namuju tekitegeeza nti kakati bateekateeka abanuupu oba nabo babaddemu mu kwenyigira mu buli bw'enguzi teeka ne libakwata era nabo bajja genda owulidde so tusaba Bajjo bw'oba oteesa erinnya lya muzeeyo lijjemu Honorable badde yakuddamu Honorable Nabbanja kubanga tetwali agadde naawe kugwa mu katego katali kalungi Honorable tunyumirwa nnyo nga mwogera ebintu kakati ffe tugamba eryo lyeddembe era eri yaleeta tetutunulira confusion erimu FDC tetutunulira confusion erimu mu Nuupu n'ogamba nti Mukama yatuwaffe aba NRM era abawuliriza radio nga muli ba NRM mwesuneko akajjaba osobola obbakwasa eggwanga ne balidukanya Honorable nga tonava ku mpewo Honorable katono nnyo Honorable Prime Minister Honorable Nabbanja kati kyembuuza Honorable badde nkubuuza leka mubuuze Honorable network Honorable ayinza okubatampulira Honorable akuwulira Honorable Nabbanja okay ngenda kuddamu mufune katini Honorable Nabbanja network naye kanzije katini nze kadima ku beat wano erinfu akasimu kenkubisizza kabadde tekawulira bulungi akankuzeeyo bajja badde ina kyakubuuza okay BFM kintabuli ky'omuziki ekisinga tukyalina Prime Minister w'eggwanga Honorable Robinah Nabbanja kyagezaako okunyonnyola ensonga nga bwe ziri atugende nti agenda abadde obuuza Honorable Nabbanja ky'obadde omubuuza Honorable Prime Minister w'eggwanga Honorable simu ye badde kikadima mubuuze Honorable Honorable oli wala network yo Honorable tubale tukubuuza Prime Minister bajja abadde akubuuza mubuuza uli Honorable mbadde nkubuuza bwe nga Prime Minister w'eggwanga tomanya President wa ggwanga byafumba confusion ya Nuupu n'empuuga mwabafunamu Honorable bajja eggwanga akubuuza mulifugira ku divide and rule awo mukama wo ayagala eggwanga nakwago tokimanyi tomanyi bya munda era babadde Museeke yagambye mpuuga mumuleke waffe Museeke tewabaddeyo Honorable Kiwanda babaddeyo kati katuulye Honorable baddemu ali kamalo kiddamu member wa Seeke by virtue of being Prime Minister I sit on Seeke yabisembye tewabaddeyo n'abaddeyo President yayogedde ki ku nsonga ya mpuuga nga tolimba yali ababulawo obuntu bwa mpuuga ng'ayita bafulu figure
ngayita abafulufiga omuntu wampuuga nekyagwanyi tetulina budde obukale tuteeseza ggwanga bitamiza ggwanga ngaotuzamuyo okushiraniyamu pulezidenti yayogedde ku byampuuga kyoka bonalebo Kiwanda balimba n'abaddeyo Kiwanda yakoze amawulire ku CBS n'atugeera abadde mu seera gamba Kiwanda Kiwanda mugatteko kubanga yakoze n'eddoboozi Kiwanda yaba mukamawo ku seeke ye vice president wa president ku seeke yaze n'atuwa amawulire gonna agabadde mu seeke kati yayogedde ku CBS ebyabadde mu seeke tubadde enguudo tuzikola tutya ebitubukola tutya ebyeggwanga tukakati eddagala mu malwaliro olowooza ffe tubeera byamu ebyo ono propaganda wa bajjo Honorable ngenda kuweleza eddoboozi nga Honorable Kiwanda ayogera ku CBS ebyabadde mu seeke bimpeereze naye nga byanfuuga nze ekiyabyogeddeko Honorable Nabbanja akadde kano kenyintu ogenda wa paawa zino ngenda kyotera mwinayo ki Honorable Nabbanja owekubidde gye wali ku mukole ekyotera n'ogamba nti NRM teriimu ntalo ogambye ebintu bya mpuuga temubyafaako nga wagamba nti NRM yeeyuzizza ekiri mu nuupu kika ekiri mu DP kika ate saawa zino ogamba tebirina makulu anti wali ku mukolo n'obyogerako n'ogamba nti mwemweka batalina ntalo kati nga wabyogerako network sikuteknekadima essimu yo naawe Prime Minister obeera mulwali mu maaso g'abantu b'eggwanga ekitegeeza gavumenti ya lwali tukitegedde wali okuba lwalirwo naye mu bantu abantu bali basuka omutwalo bayogereramu olwali ate nalaba osanyusa nnyo nga enjawukana eziri wakati wa nupu zikusanyusa kitegeeza temukitwala nga kikulu Honorable Prime Minister omukolo gwa mpuuga gwabaddeyo ku lunaku olwokutaano mpatteekeyo ku mukolo gwa mpuuga nti mpatteekeyo omukolo wagulabye otya ate omukolo bebagutegese katasobola kuba mukolo gwe Honorable Kiga Bwina agamba nti omukolo state yagutegese tosobola gukubola okuba gwammwe wabadde okola ki omukolo ogulabidde ku social media Honorable omukolo mukama we yagutegese tosobola gwogera kati ogutya n'engeri gy'ogwebalamamu tweyanza nnyo Prime Minister w'eggwanga lino tosobola kuba mukolo gwa mukamawo beekube Honorable nayibawo bw'aba alwana tojja kutaasa Honorable Mukama Katonda akutambuze bulungi gy'olaga era kukulunga bw'otuuka awo erukaya oba wuubirako nga mpuuga bwe yakoze ne batamuddamu kale tuyaze Honorable oyagala ebyonoonese Prime Minister w'eggwanga lino bwatyo avaayo n'alungamya ku nsonga tukwebaza buli lwovaayo nga bajja alina obulimba bwagezako okuba ng'ategeeza sirimba njogera mazima kati ekintu kya Kiwanda twabadde twakwesiza ne Kiwanda yabadde alina kati kankubuulire Prime Minister anti Prime Minister tadi updated tamanyi Kiwanda nti yakoze amawulire ku CBS agesatu n'agamba atya n'abitubula ebyabadde mu seeke n'agamba nti commissioner president yagambye tebazza musango kati bwe twaze mu kolido ze n'aŋŋamba
oli musajja waffe mumuleka akolera ffe kati muna abawuliza bayidangira kuwoleza eddoboozi olizannye kuno kakati prime minister si buli kimu nti akimanya bajjoba Bruce Willis begasse finally bakoze show yabadde nungi nnyo nga bw'okiwulira nalabye ko Shiba ng'ali mu audience by the way baana bano balabika nga abakomyewo ina kintu kyewagamba nga gamye nga begasse mu kusooka nogamba tebajja kwegatta siina engeri gyabaliko ahead tewali kijja genda mu maaso naye ndaba ng'ekintu ekikola bafunye very very successful concert Jackie yasinze okunsanyusa yayaniriza Vinka yakoze bulungi Shiba ogenda mu audience kyamuwadde mileage y'amaanyi era walabye Cindy we yamwanjudde endulu nekola ki nevuga era it was a very successful show yatambudde bulungi ate kyandaze nti abakazi ba music industry ya Uganda tubawagire bana Uganda tujjemu emitima emibi tubawagire naye natuvudde ku nsonga ya Bulufiri ne Shiba omukolo gwa mwami Mpuuga ndoza ki esimu ya prime minister ngwedo baka kasati waabwe ate n'okugogerako ate ogwebalama singa kulwadde go opposition yali gambe temwafunye bantu twabasuula dda mwagwa kati yeebalamu omukolo gwa mukama we mpuliriza bimukwatako prime minister gyagenda yennyini nebbala muwuna akuba prime minister tete tulina budde buweddeyo baminisita ba Museveni musoke mutuleke wuno bakuba tetulina budde byaddala nno kadima mbadde nkugamba babeera eno program George ayino tuwanga ku sente kuba ava ku bya George tuwanga ku mbadde nkugamba ekyo message ya prime minister ebalage ki abana Uganda balina amaaso nti guba kuba mukolo gwa Kyagulanyi nga ye yakoze ebyo maama singa azina n'amazina wawaali okimanyi singa prime minister azina amazina naye kuba gwabwe kati hate bitukwatako yali ekyotera yennyini gy'alaga n'agamba mulaba ekiri mu NUP kyaka ekiri mu DP mau twamutwala ekiri mu FDC amulyati kati statement ya prime minister gyayita olwali kati bo baagala nnyo ekintu ekiri mu divide and rule era omuntu afuna mu ssaga ya Mpuuga n'eriwo kati president Museveni musanyufu nnyo kati njagala nkubuuze kadima kati activity ekyetadde president Museveni ku bunkenke ogirabawo tuli ku Mpuuga abantu badde bazza obwongo kwani kati baba tebatufugidde mu myaka 4-5 tuli bangu bakobera easily diverted ku Cindy Cindy tebalina mugaso tebalina kyebongera ku ggwanga otegedde bulungi kakati gwawuliriza BTFM Professor Bajjo oli musiima afudde nze singa mukeranga enkoko ne muzireeta ewaka tetujja kuleeta mwandirese enkoko endiga embuzi Megatron yaga eddakiika 5 ezisigaddeyo nedda kubanga nze njogera facts sibera mu propaganda bayide kadima nava ku TikTok lives sikyazikola kubanda buli asanga yakola TikTok ki zinkola program za magezi naye eddakiika ezisigaddeyo 5 teziriwuse ziwera nvaako sawa mukaaga mwenna banna Uganda mwesige Katonda musabe Katonda mudde eri Katonda teri kintu kigaba mirembe ngeri Katonda Yesu Kristo yatufiirira mumuteke mu mitima mumwagale kuba Katonda yasinga Katonda yakolidde mukwano gwange ekyamagero mukazi we yawonye kansa era ajja kuwa obujulizi w'amaanyi nnyo mu ggwanga gwe gamba abantu bagende mu ddwaliro bagenze mu ddwaliro anti Katonda ayamba ogenze muki mukwano gwange mukazi we sagala kwatula kyamaanyi naye kijja kujja ate w'amaanyi nnyo mu ggwanga kati mu nsi eno nga nyoma amaanyi ga Katonda oninga agamba gwedda onyoma amaanyi ga Katonda akulageko akulage Katonda akulageko ugambye gamba ne abasawo bameka bakola ne balemwa bagende mu malwaliro nze abantu mugende mu ddwaliro nga mwesiga kaki nga mwesiga Katonda ebiri mu ggwanga byonna Katonda yabikoze Archbishop nazira omukolo Katikkiro nazira omukolo ababaka ba Nuupu ne batagendayo ate bannayuganda kano kalowoozo temuddamu kukyamuka mbeegayiridde kulonda babaka banduulu mulonda abantu ab'ensonga ne waabawo NRM ng'agenda kuwa kibayita service delivery muwa akalulu bw'abawo FDC muwe bw'abawa DP muwe temuddamu kutiikinga anyhow ontegera bulungi kyenkugamba tuddeyo ku nnono abawuliza ku radio ey'okwagala eggwanga lyaffe kubanga nsaasira abantu b'omu Lubigi kino kintu kikulu bagiyita mulengera nsaasira abantu b'omu Lubigi bamenya mpuliriza nsaasira abantu b'omu Lubigi abantu b'e Lubigi mbasaasira gavumenti yonalebo nabbanja tebaagala temanyi nti temulina we musula tugenda kubeerawo kati manze njogera ne omwami ziritwawo kati manze njogera bonna bagenda kubeerawo kamalebe nsaasira abantu b'omu Lubigi atusiza okusaasira kw'abantu era kibalage nti temulina abafaako
nti gavumenti yamwe tebaagala gavumenti eyagala abantu esooka kusanyusa bannansi nema bakiyita national Museveni iki nema ye Museveni tebasobola kumenya abantu bakira national Museveni environmental bakira national Museveni mpuliriza bajja Alfonso tugenda ne muganda fuba lubango ja prime minister tukwebaza okubanga always obako mpuliriza amukunja webala okubanga nawe obako mpola mukunja yawasa mukunja musajja nesa kadima nawe oyina empeta kati empeta ya kisilamu yange mbere bulungi ate ngo badde